bana era barusa luna matawulo oluzuru kazi wa Tom oluzise buli jondo ekweko bana namato chimye chiwano wena sibe kwese adengwe abana obumwa wena oli mubi wano no mulije toma chibo latinga ina kumwana kulaba amana ate oyinza obagwe yabba ebintu byange byali mu nnimiro gwe atomanyira nga babirero muli ate ninayibu kumundima ninayibu kumundenya kukuma naye okimanyi kirabika Tom yatubba kubanga ebyange mu nnimiro baabibba n'ebibyo baabibba Tom ayinza obbatuza okukiro mbadde nkugamba okimanyi Tom muno nzize naye natadde ati adatwese eno kina wakulera mu bbaala nze obweddamu enkubako ngolooza ndaba naye tweteeseze Tom kiraga atubba naye gwe Tom ngenda mukuba nze Tom mwanguma ngenda mukulimiramu ekikata ngenda Tom ekikata ojja kkakasa naye tokipulani nawulidde nti olina interaction njogenda naye oli wano ombuzaabuza weenyizaanyiza obuliri mbadde ngenda bukalasinga nawe mbadde ngenda bwala kyogambye ekyo kindeesa nakyo era ngenda kuleka tamuwabeere ne interaction ondeke sima interview ni sima interview Solomon Kawesi ne Joani Mulungi gendaga ate weekend wanze nkimanyi tosaako ndisikyajinga tosobola kundeka kubawula nonneesibako so Solomon Kawesi ne Joani Mulungi bakuyise bagenda kukyaza interview kati gwe kwambanyi obuliri ngenda bwala nga njagala laba walayi ku Solomon Kawesi ne Joani Mulungi ntwala abaami beautiful town oye kale ngenda genda naawe bagenda tukyaza nze naawe namata kale toza kati osanyuse aba people subscribing ku YouTube ya Solomon ani Solomon Kawesi